nti Anita Mongo dina jabadde ategese ku Speak Resort agikolinze off obutuufu bwakyo simanyi jabadde ategeka parliament mbaji kolinze off naye obutuufu bwakyo of course yobaga speaker uyona capacity mwabadde ategekedde naye nze sinnaba kutandika kulowooza nti Jacob Oboth agenda kuba speaker wa parliament ye 12 kubanza sifayo Muhoozi byagambye Muhoozi agamba ebintu bingi ateka ko CDF sebo yani CDF yani jere Muhoozi tata we yali amuzala ya mwali nyaji ili sebo kati Muhoozi kaine Lugaba bwabanga ayogera ebintu bingi nisi yonna nti byayogera bibadde biki bibadde bituufu so asobola okuvayo n'amanya ge nti njagala ono naye nze ku lwange nga sinawulira kiva waayo Yoweri Kaguta Museveni tibo habra sabalwanyi ndi ku emailing list za State House ndi mu group za State House ne wankubadde nga State House techampita covering mikolo ya president tebaddanga mu basi mu kumpita 2018 lwachi oyogera nnyo simanyi ko basinzira naye nga basi mu kumpita 2018 naye antiru nga mpuliza Mwami Museveni Yoweri Kaguta Tibuhabura kyagamba Anita Mongo akyali candidate we NRM. Say that again. Antiru nga mpulidde Yoweri Kaguta Museveni kyagamba Anita Mongo Nalongo Anit Njala Hashim Magogo akyali candidate wa NRM kubwachi kuba speaker kubanga Museveni ayine ekigambo kiba Museveni NRM yagikwata bwati mu ngalo okitegeera emuliwa mu ngalo teri yo group y'abantu bonna mu Uganda ne wabeera mutabani we Muhoozi Kine Lugaba ayina buyinza bwenkanana bwa President Museveni ku NRM okitegeera era olunaku lwagamba nti yeno position ye NRM kiwedde chikoze ki chiwedde niye abalamu nane we mwogera ebifaanana bitya tebigasa tulinde Museveni kikyagamba ate wale bagamba Museke gamba ja Seke president bwatuuka Museke nze lumuna ateninga ku Seke nga bagezaako kusunsula noza nga tugenda mu kaluka 2021 kati jukira twali mu covid nga abagala obukulu basinzira wanino ku NRM secretariat naye abantu batuukanga awo sebo president anti munange wanti ojjukira mbadde njagala okusisinkana bazze n'okusaba kubeera bamemba ba Seke so kati wobeera mu Seke president ajja n'atula waggulu ku platform bwati sometimes olulala kale Seke yo sibangi nnyo naye era ebigambo bya president eri amwakanya mu kitabo kya Dr. Besigye bakiyita Kiza Besigye and Uganda's Unfinished Revolution ebimu ku byavunana Besigye nti Museveni president we yajjanga n'aleeta ebiteeso nga Besigye abiwakanya mu cabinet ye fulo mugezi kazi ya political commissar yagamba nti oba yali Katega yajja namugamba oba bidandise namugamba omukulu tebamuwakanya bwaleeta position oyino gikola ki ojikiriza lwakiri oba oyagala okwawukana ku ekyo tokuba mu bantu omulindeko ebyo bigo omunoonyo omugambe position yange ekola ki naye buli so therefore president bwaleeta ekiteeso batono nnyo abalina capacity courage Museke gye tulina olwaleero ssaawa zino abalina courage okuvayo ne bagamba nti president ekyo tukikola ki tukiwakanya therefore president akyalina grip kuki ku NRM caucus I mean kuseke zona organiza NRM Anita Mongo abadde ndaba abantu bangi nnyo mwano leading nga bavayo bakola bu video nti fetu wagira Mongo kankubulye kino ekigambo nalabye ne na Mere Justin nga avuma kabanda erabe lutalo kati olusinga okukola ku social media neza ate na Mere mwagala na Mere lwakuba yabbakalulu kabane naye njagala abantu nga tebakkiriza kuba kubalijjako nti bw'aba ina position tafaayo mumulowoozaako ki naye ajja ne position ki ne position ye n'agikola ki n'agiyimirirako naye ne bwabeera Justin Namere avuddeyo n'alwanirira Mukyala Amongo olunaku mwami Museveni bw'agamba mbu ffe tetukyawagira Amongo ne Hashim Magogo
Moses omwami we tajja mulonda nikana I'm telling you kubanga twakirabako Kadaga bwava mu State House nga President yasoka nasinkana group zonna ezaagala obwaba speaker bali n'abakkiriza ne bakola ki ne bavaamu ne basigalamu Kadaga nani Olanya ne bamwogera amafuko egamba vaamu Kadaga ne yekandaga n'ava Entebbe nali mu press conference agituuza ku Africana n'alangirira sekete sazo n'agamba naye agenda kola ki kujjanga ye yavayo nga mukambwe nnyo naliyo mu Africana n'agamba ngenda kujjanga nze ngera ayina abantu bebe yesiga nga yakoze declaration nti teriyo mbeera mutasobola kola ki yayina ekibalo ki naga nti opposition kubanga bo balina n'endagaano ndowooza twalina abanafa ab'NUP bagenanga maama tetulina kye mulwagala mukwano gwange Ibrahim Ssemujju yesimbawo yafuna obulu 15 okitegeera naye nga opposition yonna collectively erina ababaka 10 era balonda Kadaga agenda okugatagatamu nga luyale abe naale mutubalina bamukola ki tabalaba n'abo opposition tabalaba munange abasinga okumwaga Museveni yatugamba nga ali ekololo nti ng'omulwanyi yesuza akuba masimu me yasula kuba masimu yekenyini oba oli awo ebintu ebimu abyekwatiramu naddala kuba speaker wa oba oli awo atera okubyekwatiramu ebisinga akola bwati hello ani ono amumanyi ono Musokala Fati nti ono Yoweri Kaguta Museveni obadde nandutu okola ku NTV akubye simu bamuyitani Yoweri Kaguta Museveni simu agala kituufu naye simanyi bwankubira simu ngamba ntya ak'obuntu ekisooka ng'omusajja omukulu emyaka 82 Museveni simuinako obuzibu ng'omuntu muinako obuzibu nga president waki w'eggwanga naye bwakubira simu ng'omusajja omukulu olaba niwembeera ku studio bwonkyazaamu n'omusajja omukulu nze gye nakuzibwa waliwo extent gy'otagenda kugugumbula musajja muki mukulu naye oba oli awo nga n'okumuwagira omuwagira niye bakutenda eggaali n'okumuwagira omukola ki oba yakuba simu nti nze bampita Yoweri Kaguta Museveni tibwabula nga mu Uganda omanyi Museveni aliwo era ogenda owulira nga kituufu lyeki lyeddoboozi kubanga n'ennamba ezze togirabangako mpanvu nyimpi ko telefona kona babasya etera kuba etya tebanga nagimisinga danga simanyi n'ennamba ekubidde nga togirabangako. Do you understand? Yeah. Kakati Museveni agamba nti muwala nandutu mnange nategedde nti muwagira Kadaga naye naalemu ina position madde njagala position eyo gikole ki ogendere position y'ekibiina nga tetakulagira naye akunnyonnyola ng'omusajja mukulu kati ogenda ne position y'ekibiina ate nawulyako nti wadde okola n'ebiro ebintu bya paalamenti yaffe biki sobola okubeera omubaka wa paalamenti wenkulonda osobola okubeera na minisita wenkulonda kuba minisita oyinza tulowooza saba mukama wange okubya akabonero osobola enkeera Kadaga agenda otuuka ekololo nga bwali bwakiro akuba amasimu g'abantu beyeesiga bakyakwata bagajjeko ayogera miti mu bibiri sikuulira halo sikuulira abamwitanga mama sikuulira netwaka ng'akujjako esimu ng'evaako agenda otuuka ekololo bwabaka be yayina ndowooza abasukka mu 205 abamuwagira yafuna obulu 97 nabeera sure ati ateba opposition bululu 97 oba 97 around there okitegeera olanya yafunira mu 3 plus yafuna 97 I think ekintu ekyo kyogereko kyenjagala okugamba Arafat nti nze njagala kutunuulira wa Museveni position ya Museveni eriwa eno gye bayita side show nga olaba Curtain Raiser abagenda okuyimba ogenda okuleeta omuyimbe ati omuganda alina kana akagira wali omukka tewabula muliro kituufu naye kankubulira ekigambo kino nti ekisooka gurupu ya bamuhozikine Rugaba anti Amongo bambi akoze buli kimu okwagala okwegula eriki eri gurupu eno beka nsaba nje obaka tugenda kutandikira wenyini we madenjala nango okubuza
Anita Among kyatakoze ebyo ebimulanze okulaba nga essaawa zino bwe kibanga ddala kituufu kubanga tulinda kiri kya President Museveni naye senga President Museveni position ejja neebeerawo nsobi ki oba biki ebyo Kadaga byatatuukiriza ekyokubiri grip ene y'okuba nti batera kuba na kisanja kya myaka ebiri ba speaker kusinziira nga ku NRM era kye bali bagamba mukyala Kadaga nti biba bibiri sekandi bibiri naawe kakati CIC tanaba kubaako kyayogera mu bino Amonge agiranywa kacyayi taina paniki yonna ate kankubulire of course kati Amongo sikadaga nti Amongo yeke nyina alaze akugambye nti ni kino kyokufuka speaker she overachieved to amulira ngagenzo gule emijozi okweta bamisinda ataba mwefulide yagamba ya overachieved kubangera naye akikakasa in a normal day on a normal day in a normal country taina butabo bwe yandifuuse ki speaker wa parliament abo batatukiriza ekiri ekya mawuchi yamuyita mbuche tokibaji on a normal day naye akimanyi mutima gwe oba speaker yamufuna by accident ye mawuchi agamba oba speaker Museveni yasalawo afuuke ki speaker era Museveni nga tannamuvaamu tafaayo takola ki tafaayo of course kubanga aliwo abakulwanyisa bangi oyagala obba placatinga ngambe waliwo percent eno oyagala zibe nga nsanyufu naye ekyokuba nti siba nsanyufu alone is not enough to say nti right honorable Anita Among tagenda kubeera ki deputy speaker mu kisanja ekirala nti tetukyagala naye Museveni yatukwata bwati kankubuze Arafatu ove Butambala oyinza okuba oliewa mu emirembe osange yo gabakayanire ttaka bakayanira 5 ku 10 bagamba batya waliwo enkayana abo bakayana bagamba batya abantu abo nga bakayana bagala obuyambi bagamba batya kisinzira ku value kisinzira kwani mugambe ku 5 ku 10 emirembe oba ebule oba mwebye byalo byewamu abantu bagamba ogenze ebuyenga wansi mu Butambala ewamu abantu bagamba president tuyambe president abantu batubaketa kali twagala tuyambe tobawulira bulungi nnyo golwaki gwe bakayani 5 ku 10 ayita president kubanga obuyinza bwe gwanga lino bonna yabukwata nabuteeka muki tukyagala akusonirako busonizi exactly that is what it is era bwana asalawo n'atugamba this is what I want bwekito bwe kigenda okukola sinaba kulabawo mbadde nkyogera sinaba kulabawo mu bamaji bagamba troop movement suggesting into waliwo action egenda okutekingibwa abantu bagenda kuswala abasinga badde bakuba embuto abamu kubanga waliwo bakedde ate kankubulire President Museveni kubanga abantu watandise okulabikawo ekirowoozo nti akooye kituufu era kukinana mu ebiri okoowa kituufu ng'omaze emyaka 40 oli mu bino mu butuufu okola ki okoowa naye tayagala kuteeka watandise okugamba impression nti kati si yakyavuga nti afuga mulala tebimuli mu mitambo kati bwe mutandika okugamba mbuno mwaba Piero Yuma ayisize ekiwandiiko era n'akigoberera nga bwe kiri mugenda kakasaawo ekyo nti kituufu oba oli awo omukulu takyali mitambo singa so akyayagala okuteekawo impression nti obuyinza akyabukola ki akyabulina era abukozesa byakola ki mukulu ku kibanja agambye nti mwe abasaasidde abakyakwakanya obuyinza bwalina mu ggwanga lino obuyinza bwa muhozi we buli naye nabwo tebwenkana bwa Museveni ate kankubulire ekisiikirize shadow erabikawo nga waliwo principle ekisiikirize ekikifuula ekisiikirize kuba waliwo omuntu wano omuntu bw'avaawo n'ekisiikirize kikola ki kivaawo so kati bw'oweewaanira mu buyinza bw'ekisiikirize n'ogamba ekisiikirize kyamaanyi nnyo naye ng'ekikiwa ekisiikirize kyo nnyini tokiconsideringa then oba mukyamu ekiwa amaanyi ekisiikirize principle omuntu ono akola ki ayimiridde oyugulwa kituufu muhozi kubanga abantu bati era kati ne impunity yagenda maaso osanga waliwo omusajja omu yantomera omusajja omu yantomera yava ku mukono gw'emmotoka emmotoka zigenda eno n'asangawo jam kugayaza road awo n'ava kuyiye nga n'ava kuyayina okuyita ye n'adda side gyetayina okuyita n'antomerako side mire yange neegwa yali avuga drone kuliko ebifaananyi bya muhozi kati
ne mugamba obadde olagawa kubanga fena tuli mulayi nigolwa kyo givaamu ne mugamba kakati ontomedde kituufu ngesedemiranga gikutegerega okay it's okay gizeeko mu buntu bulamu nze mugamba ali awo ayina akalivu kano akokunyindo ne mugamba gizeeko mu buntu bulamu kakati ne mugamba nga okukizaako ja sente ntono mitwalo ng'esatu natandika okwagala okunfutyanka kubanga ayina ebifaananyi byaki bya Muhoozi kandi ne mugamba naye problem yo nti olowooza goyogera naye tomumanyi ndigwe Muhoozi omutaddeko ebifaananyi naye nze bwe njagala okutuuka kubamanyi Muhoozi saawa zino n'ebyo ebifaananyi ne babikugisaako ne bakuba n'embooku nsobola okusinga ggwe so agenda okulaba ndi serious eventually abadde amugamba zaako mpe emitwalo 3 nzeeko gundi eno lwa impunity yo yamaliriza aguze side mirror namba the entire side mirror okitegeera naye nga ekimukozesa impunity ne kimujja mu lane mwali ebipande ayina ebipande bya Muhoozi okitegeera therefore n'erinnya litandise okukozesebwa tolaba bulijjo abateekako number plate n'ateekako Muhoozi nga number plate si number plate jajja mu URA naye number plate abise number plate entuufu n'ateekako ebifaananyi byaki. So kati of course era bwofubutuka eri n'ogamba nti oba oli awo nga poliisi ekukutte nojesimu bagenda okulaba godayirinze Muhoozi bakutte emisinde so whether amaanyi aga gayina teri abuusabuusa naye agobwa president powers ziri taata waaki azirina okitegeera era tanatuuka ku level yaki kubanga byayagadde yatugamba alina okubeera candidate mu 26 lwaki teyazi ne mu 31 by the way nkugamba singa taata waaki ali mulamu ng'obulamu bukyatambuza ate okuba wiikize another thing ajja kuba ku kalulu era abagenda okusinga okubeera n'ennaku empitirivu mu 31 ye Muhoozi kubanga ne banne bakwano be tuli wano ku radio 4 omanyi beeka kasirika kakati awe basinga okwagala omukulu agende kubanga omukama waffe wawana amuyita standby generator yinza bwe baali giteerako eyinza okuba tekyakola kasaba agula mpya erikola nga tetambula wano mu covid bakwano baffe babagana okutambula emmotoka zaabwe emipiira gyayabika n'eyingini zaafa nga tebagivuga so naye issue gye njagala okugamba therefore obuyinza wa Museveni bukyaliyo kakati Kabanda byayogera Kabanda ate semufaako nnyo kubanga Mandwa I mean mukongozi Mandwa emwogererako bwogerezi Joba bagita Joba so kakati so nze ndowooza nti sinaba kulaba there is nothing that ekindaga twetegereze nnyo ko kaseno ndoza ya wikejja tujetegereze nnyo tuyinza ogira mu surprise oba still neda tugenda tunatukira mu caucus decision tujja kwa tujirina kubanga caucus kyekola supportinga decision ya Seke so weekend eno Seke gena tula weekend eno of course bagenda kutulajja kuba andi omukyalo natulako kwatula ng'omumyuka wa president kati abontegedde Saba lwanyo lumu ekisa kimukwata mangu nsomye story lero monitor eraga nti wabaddewo okutula naye nga n'abatuula tebatula Museke bo basalawo ngani ba religious leader kitangi kimadde nti ddemu basalawo ngani monitor story ngegaba nti batudde bakoze bati mbo basazeewo batandise okuteesa ku bya Mungu Museveni acomplaininga wolololo bingi naye nze ndowooza nti ate olaba ne monitor egenze ndowooza mu lutalo lwa Mungu. Of course Amongo yagoba monitor wa ku parliament. So there is no love lost. I know. So kati stories hizo nazo nezili negative always kolachi wezigenda by anyway Amonga inabalabe ya creating yeah, of course atende chenjagala okusembyayo ku nsonga eno nti esawa zino Muhoozi kine Rugaba ayagala okwecreating nga force yokeriwo era bwotambula ku street awo n'obuuza nti bannange mu bonna bali mu Uganda Yoweri Kaguta Museveni tibuhabura bwaba avudde ku group kyolowooza ekyasobola okukwata mwena ali mukati ogamba Pierre definitely yeyo ka group kakati yeraze nti obukulembeze bukolaki mulimu engeri y'okusweepinga okwera kakati sawa zino tuyagala power center ndala era yensonga lwaki mawuti basobola mulonda kuba speaker Mawuya ngamba ina n'endagaano ziryawo zaggwadda bazikola Joyinsobola lwaki basobola mulonda kuba speaker so kakati balaba Amongo kyovera ba Amongo
nakuzo mwezi zali meka mwezi go guwedde oba guno mukudduka emisinde yagenda okugula emijozi omanyo okulayira ko yakola bannange nze saagala bwa presidenti ngosobola okuvayo nokyewakana ninga lwati agala bwa presidenti nyiza okujja ntandika kugamba bannange nze saagala kubeera CEO wa Radio 4 nsobola kigamba kubanga teriyo possibility nti nsobola kikola exactly so kakati okutandika okwewakana kitegeeza nti otandise owulira amaloboozi agakugamba nti weegwanyiza entebe nti wali ogenzo kimanyi byatuukawo kakati ng'ate n'entebe waliwo gurupu emu eyeeraba nti yeyokka yeesaanidde era okwanguwa kuno okukola bino bye bakoze kubanga baagala kumalawo power center nayo bagicrashing exactly bwento reading kubanga obuuza nabadde mbuuza abantu nti emmotoka ya Mungu eno yajja ddi Rolls Royce nasemba jiraba si ajina yeka mugwanga nange mukama wange yankulira ko mbuga eski yajirina yenga ya silver ye yaddawa mbuga ye yaddawa emotoka ya ajirina ye mbuga yaddawa jali itete yalira zabira buzige tamulira buulize akola mirimu gye mukula ye balokola emirimu naye issue nti emotoka eyo eyabadde ngamba yangamba mbu yatuuka mu Uganda like 6 months ago mu Uganda le myezi mukaaga twagenda mu kalunga mweri bangamba omukulu yakajivuga mu emirundi 3 atula mu Anita Mongo ne yeyagalako mu kibuga muno toyeza nakumanya oba yali in fact omukazi kati buli kyakola kyonna kigwera mawulire beyi n'olugwere yayambadde nalusanze ku kyebandabula ko olugwere lwa yero siri muwagizi wa Anita Mongo naye speaker wa parliament gwe tuwane sente zo gula engoye oyagala ayite bwerere ne mumwala alayiriye mu lugwero abukadde 3 ibwato bwayagadde okusaasanya sente ze ye wamma omusala yagu nze kankubulye Arafat nagenda nengula emmotoka mu 2020 motoka mpya alole yangamba nti waliwo omukwano gwange nangamba gukyayiko okola na semwayi oba na iso munamawuli ajjawa sente zigule emmotoka empya omulala nangamba nti naye kakati gwatana zimba nyumba ogula otya emmotoka nange bakingamba ogula otya emmotoka nga tone bakola ki tone bakuzimba mu covid nabagamba nga waisala ku polotio ekutambuze tambulira kwatano atana ku kikumiyo waliwo nze bemanyi omuntu omu bwafuna sente nga taweera okutusanga agenze nazinywamu omwenge buli omu butya bwasaasanye sente zomanyi otwa bwavu bwatuyingira nti tulowooza buli wofune sente oyagala kulowooza gulayo 5 ku 10 bwetyo bwe tulowooza therefore nti omuntu bwasala waliwo abakyala bomanyi n'agamba nze lwakiri Syria I know a friend of mine very close omukyala ayina engatte ezisukka mu 15 okitegera ng'ate si mugagga yali munamawulire nganze akakati enaku zina ayina institution ya government gyakola emigogo nga 10 mwambeka otuuka mu nyumba like the entire house entire room ngejjude ki ngato abantu nakuzimba n'ebifo ebyenjawulo awengato awa engoye waliwo lino likwalo lya ngwaita Heavens Diane tukola naliye ku BBS ligyambala engoye buli mwezi nolabanga buli naku lyambala lugoye lulala luge kakati ono naye abadiki bwasazeewo okusa kimuwa emirembe therefore nti naye ate million 3 nga speaker tuzimusasula we pay that money tumuwane sente ezaki ezokwambala naye tumusasula n'omusaala takolera bwerere bawe MP bawe MP ate president wafufa misala inebi sagala kubulikikanga yagala okukolereze naye waliwo olwokuba nti obwavu bwatusensera NRM etutuusizza wala nti wetulaba ebya bulijjo tubitandisa birabanga ensonga ki n'ensonga enene abantu basalawo okusasanya sente zaabwe nga bwe baagala kubanga naye akola waliwo omukwano gange MP yagenda n'abuuza yagamba nti yagamba Jim Muhwezi ng'amulangira obubbi Jim Muhwezi n'amubuuza naye ssebo nze nakakolera emyaka 40 kyogamba myaka eja 40 sifunyeyo sente sobola kugula mmotoka na nyumba kisoboka ng'olya akoze emyaka 40 nga MP nga minister n'ogamba nti tannaba kufuna busobozi bugula
yika bili ezetaka okuzizimbako ennyumba oba ogulayo emmotoka bbiri olaba nange yakakolera 10 nguze emmotoka omuntu tomujjajinga ku kyaguze ekyo kyali oba kyayambadde kyenjagala okutegeeza nti ekyo tekitegeeza nti nno okutwala sente zaffe oba okozesa sente zaffe mu bumenyi bw'amateeka tekihapenize mu parliament that's not the point I want so kyenjagala okugamba nti olusi tutunulira ebintu bitono naye issue gye nabadde njagala okugamba ejjemmotoka gye twavudde nti emmotoka eyo yayingira ano myezi 6 tubuuze ekibuuzo lwaki amawulire agagikwatako gazze kati nga yasasula n'omusolo mu gavumenti nga baali bagimportinga mbu yayitira Ntebe kyogamba b'Entebe tebagirabanga etuuka tegeeza yajja mu kulonda obanga kugenda kutuuka nga yali akulira kyogamba b'Entebe tebagirabanga bagiyisaawo tebamanya ani agimportinze osobola okuyingiza emmotoka eyo nga tetumanya ani agireese wano is it possible so nze ndowooza nti amawulire gano gakola ki naye kyetubuuza nti kituufu bayinza okuba kiyakoze ekyokusaasaanya sente zaffe kigambo kya mutawaana nasoma esitori ya Mutanga egamba nti yagambye me I like cars kituufu kiyinza okuba ekigambo kyaki nange wano ndi musajja wa benzi nyozi benzi ezo nzaagala kya mutawaana busobozi bwe butanayo webale nnyo Diana Heavens official webale kubanga kuuli mwana nutukolane ku BBS Faina akola ne Saimo Kawala atasumula amula wano ku live kwali bulungi so kakati sebo so nze njagala okugamba ekigambo nti nze ndowooza nti bino byonna byola ne issue y'okugamba nti Anita Amongo kubanga ebiwandiiko bino byenda ba ku social media ebiwandiiko ebyo bya gavumenti era ababiriikinga baki ba gavumenti kituufu excellency zaffe bazikozeseza bubi ekyo teryakiwakanya naye twebuuza motivation y'oli akiriikinga kyogamba atulumiddwa nnyo awo wotuddeawo beeka wotudde tamala emirundi omugenzi mukama amumuza emirembe yasinzira naga nti ng'agati n'alemu esasula bubi ne mugikolera okkiriza nti among Anita Anet speaker parliament ewedde oba yabadde speaker kuba kati bannadda mu kulonda akoledde government era senga tadda abasasuddwa bubi ajagamba Museveni stara ne tumusasudde na NRM naye for now by the way senga bisigala nga bwebiri n'atadda for now embozi eri tenaba kutuuka ekyali nto ojja kunziza wano twogere ddala baba bamuliddemu olukuba senga senga bisigala nga tubirowooza bwebato bwekola NRM bwetu bwekola teri yagenda kukolera NRM nga Kihura kati walaba Kihura nga bali misinde nga ali mu kirasha bala munagenda namununayo musajja watu namutwala eri mu pavilion tuwakala bakabidi hapa kala ka clip naye namula zina amazina mayitiri ni Kihura nayo kimanyi mu gwanga muno tetugenda kwera na muntu ayina obuyinza nga Kihura bweyina naye omanyi okumuvunanya era ogubanga ogugwe musango kivola Anita yagwegana tayagala wa president okulo kyawulikika goti Kihura yayagalako yalingizaako ogwo gwa Nagomola era gwe gwatwaza Mbabazi n'Embabazi ayina obuyinza obw'amaanyi ng'alonda ne baminisita waliwo oba yali minisita ki eyakuba omulanga nti Mbabazi yamugye ku list so nze njagala okugamba ekigambo kubanga nawulira kedda tabali mirundi yabitugambanga wano ambu gatanda bakwebaza na president waliwo abantu bosooka okwebaza exactly obwara disi bituufu kituufu nkugambye bagamba nsinelabidde mpi yagamba nti Mbabazi yamugya ku list yoba minister nga Mbabazi bamuwa list akola list n'ajja handinga ini era kyobala mukadde akojjukira bano ojjukira ensonga omusajja bamuyitani Kakooza abakakoza bano baani bakawoya Kakooza waliwo Kakooza omulala bamuyita Mwesige Ruth bamuyita Mwesige bamuyita batyo mukyala wa Mbabazi bamuyita Mwesige erinnya eddala linvuddeko naye bangi ne balabikira ku cabinet naye nga bebadde balowolereza Mbabazi ate by the way kankugambe ekyokulya sente z'abantu bannayuganda ekyobubbi mu Uganda si kyekigobya ku mulimu naye CDF awera omuntu yenna alya okuseza bannayuganda ajja kutoba naye era baŋŋambye Makindi awo wajjudde abali b'enguzi mu magye CDF omuku gwakola naye bamuyita Michael Mawanda teyakoma kubba zintu za Uganda ne bamusibako ne mu India wakiwulirako Michael Mawanda bamusiba mu India Michael Mawanda yali minister Isaac Musumba ne Magola babasiba mu India
kuba sente oba bali bakukusa sente mukulu Pierre Yusufu musamu kakati oyo mukulu ne wano bamusibye wano recently bakamuta president yatugambye ngale kyankwanzi nti bazeni banegayirira ne mbasonyiwa oshegera bamusiba kulya sente za cooperatives tiwamuleba nga bamusiba baba ngateberezebwa lwaki yagenze ne yeetonda eri gavumenti ogenda okusiba balina ekyo bayita prima facie olina okubanga omusango baguweeyinze nga gukola ki guyita gavumenti yamusiba bw'obamabati bwabula ku bonna no tebubulanga obwagundi ne bulayika yatugambye mu bigambo bya president those are your words ne mu bigambo by'omukulu w'eggwanga yatugambye bajja ne banneetondera ne mbakola ki ne mbasonyiwa bwe yabadde ekyankwanza sente z'abannayuganda ate president bwe yagambye ng'ali ekyankwanza therefore by the way bwana nabyo ayita Namuju ekyankwanza muwala wange kubanga babakwata bambika Namuju Yusuf Mutembule ne Yusuf Mutembule Sale Kamba ne Mawanda okitegeera president Yoweri Museveni Buhabura tanywa mwenge alisoba 24/7 talina kyayogera nga ntakyogedde nti bwe yazikoze eki nti yabadde atamidde nedda yali akitegeeza budde bwa misana n'atugamba bazze ne banneetondera ne tubakola ki they made a mistake president yagamba mu busango tebaguza bagamba they made a mistake so bw'obeera CDF akulira PRU mu bumenyi bw'amateeka kubanga serving army officer talina kuba byafuzi naye bw'okulira n'ogamba oyagala kukola ku bubbi kyokka nga abakwetoolodde abamu bavunaanyizibwa ogw'obubbi president ojjukira president yagamba nti wanga president waganti betonda kitegeeza nti oli abakkiriza ensobi exactly ojjukira president ng'agamba nti abetolodde omukulu muhozi opportunist nakiwulirako nze nakyogera opportunist abeera buli kaseera aba abaza wa wafunira gaapu okitegeera therefore ono omukulu eyeetooloddwa ababbi ne opportunist tasobola kuvayo n'atugamba nti ye tayagala babbi tayagala buli bwanguzi so ebbanga bwe yali ayendosinga emisango gy'Anita Amongo gibadde gimanyiddwa bwe yali amwendosinga ogwasooka yali takimanyi nti avunaanyizibwa okukozesa obubi ssente zaffe so nze ndowooza nti issue si yali ya ssente zaffe kubanga tatuumirirwangako yabyabufuzi anti balaba nti kubanga alingiza ku ntebe Amongo yavuddeyo n'agamba ne yeewakana bannange nze saagala bukulembeze bannange sirina gye mbwagaza I only want to be speaker I have over even achieved this is all I want ekitegeeza ne buno obufaananyi bwe twalabye kololo kiyinzika okubanga nawo kubanga akafaananyi kalaze nga speaker ali humble office ezi zino ndowooza speaker esingako sesingako ndowooza CDF ali mu kiwanga kya 17 tewalabye nga n'emikono giringa omanyi omuntu okuba nti akakkanyi kakati CDF agaa nti ssebo azanyira ku maanyi gende wano Diana Heaven aŋŋambye nti ssebo kati oba ekyatukkirize bw'oba oyagala labika ku lisiti yonna erina okukaddasa anti laba kyetwagala okukkiriziganya nekyo njagala kugamba ekigambo kimu teri agambye mbu ali awo ali powerless okitegeera nga nze mu kuinfluencinga ebigenda mu maaso teri agambye kubanga ekisooka mutabani wa Yoweri Museveni Kaguta Tibuhabura first son gwe tumanyi yekka yenyumiriza namujjo bataka mu myaka 5 mu 2 gye mmazenga mutabani wa taata wange so ekyo teri akibuusabuusa nze wemba njagala taata wange yafa naye wemba njagala okwogera ne maama wange setaaga appointment bwe njagala omulaba enkya nkeera bukeezi nengenda ne mukola ki ne mulaba therefore ng'ebyobufuzi tubitadde ebbali president Museveni yasooka kuba taata wa Muhoozi nga tannafuuka ki president wa Uganda ekyo kigenda sigalawo okitegeera naye ekyo it does not follow therefore nti obuyinza bwonna obukwatagana ku mukulu kati bwamukoze eki bwamuvuddeko no nothing so nze ndowooza nti influence agirina without a doubt okitegeera naye kyofalaba n'Amongo Amongo ono by the way nga tannafuuka speaker yalina amaanyi ng'abantu baagala okulaba president Museveni era waliwo yaliwo FDC era nga amaanyi agagayina ninga alimu FDC yali asula wano ntinda kumpi ne radio forward naye nga ne baminisita baagala okufuna appointment ne president Museveni banoonya ye akajawa amaanyi Museveni bwatu bwakola ebintu bye so ne issue gyenye bwatu gamba olaba abo ba outsider babeera n'amaanyi nga balina influence ku president ate olwo omutabani gwazaala gwe yakwata n'awana amagye namwana erinnya ery'okuwolera so therefore nti influence agikola ki agirina but having influence does not mean that you have displaced oli yakuwa ki influence so mwagala kutulaga nti
olwo muhozo obukulembeze amanyi gonna agakoze kituufu waliwo bya influence kabujo tolabanga atwitinga ojjukira yagamba nti mbakubanga nzi nino buyinza amongo nandibadde namukutte dda taba tata wange kunkomako mbadde nandi mukutte tewabirabako yayogera ku kyamu omujjukira deputy mukulu Ereru era ebyaddire wabiraba talina kyayogeddeko nekitabaawo no bingi byayogedde bitabaawo yatugamba ogenda e Kenya nga tetunagenda yagamba singa aba yagadde kati ali ayagale so waliwo ebintu bingi byayogera nga tasobola bikola so nze ndowooza nti just dismissing influence agikola ki agirina kubanga yakulira amagye ekyo kisooka kubanga bwobanga gwokulira amagye obeera ne iya ya president kubanga president Museveni byasinga okwagala byebyaki ebyamagye ekyokubiri mutabani we otegeera ne bwoyagala omwogerako ebifaanana bitya ne bwoyagala okukwata ku muntu there is a limit ng'ono mutabani so influence agikola ki olaba mbebazi ba outside baali balina influence so influence agirina but saagala kukkiriza kigamba nti kaakati niwankubadde influence agirina nti influence ye esaanikidde yaki eyakitaawe so nze ndowooza nti of course bw'obeera nga gwanita mongo olina okweraliikirira kubanga ono mu nyumba mwasula mu nyumba y'omukulu tomanya kye yakoze ki tumibogera tomanya kituufu oyiza okuddero nowaga kumbe waliko dina ngo wadde topic exactly kituufu tomanya bibogera ekyo kituufu era tosobola kulya ni waliwo mukwano gwange akola mu office ya Ntamongo ntiro muweereza ka message nga muwaye omuzo ndaba bibiri bigenda maaso kigenda maaso kaatugenda omukulu linda 25 ajja kulayira naye kituufu inti bw'obeera nga gwe bwogerako bwe bati buli kaseera naawe otandika okukola ki okweraliikirira kituufu otyamu ako kabuntu tosobera kubeera 100% sure nti oli kuwina bagita sure win odds ziri zonna ozirina nedda tosobola kubanga Arsenal bwerikati tosobola kubeera boto obeeramu n'akabuusabuusa nti kino ddala kinaakolanga nga ebyogerwa biki bakayitanga kawatifu tosobola kubeera 100% sure naye nze ndowooza as of now kubanga Kadaga baali bagenda omugoba twali twatandika dde okuwulira nti baagala mukola ki ntaliko kikuba mukono exactly kubanga jjukira ofuna oponda abo baamala myezi na myezi nga lwe luyimba nga batwalaganya Kadaga ng'era olabire ddala ng'ogenda nolaba abantu abakwa mikwano gya president abasinga b'omanya nti ono wakulozi ogenda owulira byayogera nga byonna biri anti Kadaga n'omanya nno kakati kirabika Kadaga ona president amukoze ki amutadde okitegeera naye for now sinaba kuwulira okuleka bya Piero yu sinaba kuwulira kubanga okukyusa speaker you don't wake up one morning of course wale president yayogera ebiraga mixed signals ng'okugenda wogamba nti seeke yakkiriza kyokka bw'otuuka ekyankwanzi n'ogamba that matter we are discussed it but we will discuss it again so kitegeeza nti position ate ne Kabanda mubaka bwera yalaze nti wakyaliwo ekirala ekirina okukolebwa naye era still yalifaalinze mu NRM in fact yadde president Museveni njagala katujje obaka mutukwemu yokubiri ekyo ombuli Anita Monga ayinza kukola ki okusimatuka embeera okulaba nga buli kimu kiddamu otterera era biki byayinza okuyiga mu bino kubanga ndaba Anita akoze nnyo parliament eno esinza okuyisa amateeka si bwe kiri buli kye bamugambe kyonna akiyisizaawo kino tekimaze bakulu kusanyuka bamugamba buuka tabuuza tagamba abuuza kyenkana ki how high tekimaze bakulu kusanyuka era tujja kuyitirawo kitutwalire ku president kyatugambye mu kisanja kino no more sleep tekyali tugaye nti no more sleep munda vision yankoledde omutwe ogwanyumidde vision yagambye no corruption no sleep niki kiringa genda maka gange ogamba nti noyogera ne batabani bange n'abatabani babiri ogaga kiwedde kenjogedde n'abaana kiwedde muba tunawulira ekigambo kyange teri kiwedde bino si bya ddiini nti oyita mwana we omwana kiwedde nedda omwana ge mbadde nsoma wano waliwo aweereza mu gurupu emumwendi gurupu y'abateeso oli agambye nti calm down there was no decision that was tabled I mean that was made kituufu balese intelligence report against Anita Mongo eziraga ebikolobero byakoze naye no decision was made kitegeera kati kino okujja mawulire kukuma muliro kubanga anti bw'oba olwana tolwanira ku front yemu nze waliwo omusajja yanjugiriza ekigambo ekyo omulamuzi kati yawummula bamuyita Stephen Kavuma
omusajja oli yagenda nabba ettaka lya munne amala okulibba ng'ali kuliko ne pine eka 5 ne bamukumako omuliro amala omukumako omuliro ono n'amuwabira mu kooti n'amusinga ne bamuwa obuwumbi 5 nga reparation n'agenda n'ajulira mu kooti n'ajulira mu court of appeal Kavumanga akulira kooti eyo yali ejulirwamu nga kubanga yali omumyuka wa Ssaabalamuzi n'agaana okuschedulinga omusango oguli yasooka n'ayisa kye bayita injunction so that ekiragiro kya kooti ekiteekebwa mu nkola kyokka n'agaana okuconstitutinga pano ewulire substantive appeal okumala emyaka nga 3 nga guli ddulo ono tafunamu n'amuwawaabira nti aganye okukola omulimu gwe era nali mu kooti ewa Mugambe ne bagamba Kavuma filing defense imagine Mugambe agamba omumyuka wa Ssaabalamuzi nti teekamu defense yo weewozeeko Kavuma agenda okola bijja muswaza nakkiriza n'alonda pano n'omusango n'aguvaamu naye omusajja oli mukwano gwange n'atuyita ne tubiwandiikako kakati ne bw'obeera gwe mulamuzi ng'otudde mu ntebe ye ey'ekitiibwa zino entebe zifaanana eziri mu judiciary totwogezaako bannange entebe zaffe zambaawo zifaanana eziri mu judiciary munnange newankubadde oli mulamuzi ofaanana otyo oli mu ntebe ye ey'ekitiibwa bannamawulire nga bajjudde mu ruumu okitegeera decision ky'okola nga teriyo munnamawulire akulaba yanjawulo okujja okola nga bannamawulire bakoze ki eno gyegendereza kuba guyinza okufuukira ekizibu therefore point gyenjagala okukola olutalo bw'oba olulwana era omusajja yali amaze emyaka 4 ng'alwana ne Kavuma paka story bwe yagireeta mu mawulire ng'enyuma nti Ssaabalamuzi bamukoze ki bamuwaabye olw'okulemesa okutuuza kooti kakati era omusango yaguddukamu naye yali amaze emyaka 4 ng'agutuulidde therefore bw'oba olwana olutalo tolulwanira ku front emu obeera ne multiple fronts nalabye Netanyahu ng'ayogera Netanyahu yagambye nti ebirala byonna tubikoze naye we have been defeated on the war of propaganda. Esa abantu ekoze yakoze ebikolobero biyitirivu akulira radio for yo mukuba wagira Netanyahu. Naye akoze ebikolobero era nawangula natta abantu okitegeera naye nalabye report eraga nti Israel is the most hated country in the world. Right now bogenda mu Europe mu America abantu abadde bajuwagira kakati bakendedde nnyo kinene kubanga actually no buwanguzirani bwe yali yogerako ebiseera byaga nti basobodde mu byasinga okwebaza Katonda basobodde okulaga okulabisa America ne Israel mu bino byonna no amawulire gano kuba nti kati gaze kusaidia bwe mu chovola abafa ben UP waneno bakiyita kulabisa niwangu badate ekyo kyokka kye bakola ebirate babikola olumala okulabisa nga bagende kabibaka naye issue inti olutalo balulwana fronts nyingi kakati bino obiraba mawulire eyo front psychological front bagenda okugenda eri nga mu butuufu ne public bagikakasiza nti ono omuntu mubi newo mukulu bali falinga tulaba monitor radio fobo yayogera bwete exactly ogenda tukeringa there is teryakuwolereza so ndoza this is a multiple front war era bolaba balikinze bino ebintu it is part of the war, it is part of the struggle inze abilaba saga olwobuchayi bwange olwobutagala aminta amongo tekigenda kubanga ompise wano nga simuna byafuzi tekigenda I am not going to be blind ku mechanism ku machinations ezigenda maso buti olutalo lukola ki berwana inti si simple lutalo inti ono mubi lutalo lusukkako kwa nti amongo kubanga enguzi mu Uganda tegobya abantu amama babazi we yalinga akyali minister yali musikando mpitirivu ozimanyi temangalo kutende mamisoveni yagamba kutemangalo yagamba nti I realized this was not temangalo it was temamutwe nagamba amama babaziza is as clean as a white man bile ebintu bigamo mbijukira nze ndudo aneno nga ngobererezike ebigenda basoka he's as clean as a white man naye olunaku mbabaziro yalaga nti ayagala obukulembeze bw'eggwanga that is when all hell broke loose so okubba sente za government wano tekikugobya Mujegera not until olabise munti zino obubbi buno bwokoze okuba kuyamba omanyi okuyambira nti kakati oloba tolidda mu kuvukanya mu kulembeze nti bobba sente za government ebyo kwagala okuvuganya government mu bikola ki
ngobivako kubanga eyo fayire ebeerawo buli kaseera agikubako ddi lwali yeetaaga ogikozesa olunaku lwolivaayo n'ogamba nti njagala muvuganya eyo fayire yekola ki ejja olaba ne gwe batalinaako misango byesi gye bayagala omugulako omusango omuno yagula gambutusi ezitakwataganamujanka helikopita simanya biki naye ng'obujulizi tebukola ki tebuli so Bob Sente oyanguyiriza gavumenti okukwatako naye ddi lwakozesa waliwo abantu bemanyi president abayita n'agamba agenda okulwina innovation zoanaasinga ne bamuleetera fayiro n'agikubira ku mmeeza gayitamu. Are you sure you want to continue with this? Oddayo wakokola ki wesoti ng'okimanyi nti n'omusango guno ate gwatuusedda ku mmeeza esembayo bajja gukusingiza bakusiba emyaka 20. So my friend bino ebintu bitunuulire abaavu nti balumirirwa nnyo ssente zaffe nti era kyekyaboogeza nedda bali mu lutalo ate president omanyi akasembayo kwena ensonga nga ngiveeko nti omulundi guno waliwo abaagala obukulembeze kubanga Museveni akaddiye okitegeera myaka 8 mmeka 82 ndowooza kimwe alafaati walabye ku muntu w'ekinanamu kati olwaleero jo wamulabye wiiki ewedde wamulaba ndudde so kati abantu abali mu gavumenti nabo bakiraba nti kituufu omusajja affe tumwagala naye agenza akola ki agenza akuwa kati buli omu atandise okwepuresinga nti mu gavumenti eddako nakubaawa be basuubira nti bagenda okuyingira gavumenti eddako babeekutte bwe bati era kakati kyola Piero yeina Piero yo enamba bannasimbye okusanga okulaba nga ziri ku namba mmeka kyogamba baagala nnyo muhoozi standby generator bamwagaza ki Jona badde njogera n'omusajja n'angamba yali minisita n'atugamba bannange tolaba kibi okudependingira ku gavumenti nti essimu yange eno ogiraba nti we nava ku bukulembeze bw'eggwanga nga esobola okumala olunaku lulamba nga teryankubidde naye nga we nali nga nkyali omukulu nga mu buli ddakiika nga 5 waliwo akuba baagala favors so muhozi tebamwagala lwakuba nti anything naye balaba okwepositioning exactly olw'ebifo byakola ki byalina therefore njagala bw'oba otunuulira ensonga eno gitunuulire broadly ndi tuli mu byabufuzi bya after Museveni gye bayita succession ne succession eyinza obutabawo before mu 31 mu gina emyaka 5 Museveni akyagala obukulembeze so naye nonetheless muyina okwepositioning kubanga okitegeeza ekitajayo ekigwerako abeera mu 87 egye emyaka Trump gyalimu paka lya Trump mwatandikidde ne bayi akyali muto omusajja wa Equatorial Guinea I mean wa Cameroon ayina emyaka 92 waliwo abadde avuga Tunisia waliwo naye oli Mbasogo ngweso banyi waliwo banyi Mbasogo owa Equatorial Guinea yatandika okufuuka president oba mu 67 bantu basiima ne bamwongera so kati asobola okubaawo ate nga akyaliwo nkulayirira Katonda singa akyaliwo nga mulamu by 2031 agenda kubeera candidate wajja kubata nawe za myaka 9 ne bwajiweza yagamba yalabeko abasajja abakulu nga babeera president and they are, they active ate Museveni nawe omulaba emyaka tugimuwa omulaba nga amaanyi aduka akyagalina yakubye mundu yakuba gozi kuba kyankwanzi ono yakubye mundu namulabye so kati tomubuusabuusa nti akyali physically strong akyaliwo kakati mwabagezaako mu writing off nga mugamba nti ono yawedde dda Beka biki Anita Among byayinza otwalanga lisoni mu kino ekyokubiri bana balowooza nti kale ni wabasimatuse nadda kubanga okumutemingo mulaga nti gwe si gwe kabona si gwe osalawo esawa yonna tuyina eppeesa erisobola okukunyiga ekyo nakyo kisoboka era ndowooza akimanyi I think he knows she knows kyokka waliwo mukwano gwe yaŋŋamba nti kyokka kye yali yakola ensobi kulwawo okukkiriza nti muhoozi waali kakati tebafuna empalana yalwawo okwematiza yagamba ye akiririza Museveni watuumulyanga gamba yamwe Musevenist ajja kikiriza nti waliwo power centers endala nti ekyokubanga tokkiriziganya nazo aloni tekikugobesa naye nga kikusumbuwa okitegera like obeera inconvenienced nga if you oba kubanga obayinanga bonna nga obalina mu mikono gyo ng'omulimu gwo gujja kukola ki gukwanguyira ne
in itself it's not an issue yinzo okulemesa okukwata okubeera speaker naye nga oba kubanga n'eri group ogirina ng'okulembeze bukola ki kibala abatuuka mu parliament nga mulimu abenaalemu bina naye era n'abopposition ne babakola ki ne babagula kubanga oyagala nga teri akola ki kuzoganya akusumbuwa naye era nze ndowooza nti ne mu kisanja kino agenda kubeera mu careful okusinga naye okusinga bw'abadde kati naye of course era kisoboka obutabeera kubanga akimanyi sidda naye yatugambye ka staff na kino takola ki takomawo of course obukulembeze buwooma okyogera ano nga bakatandika kadaga naye yalowooza nti emyaka 10 mingi before you know it emyaka 10 kikoze ki giweddeko ng'oyagala kudda naye of course bino byayiseemu bigenda kumwongera omulagaani munnaane atali munne mu byobufuzi teri mukwano go kabanda abadde nga mu nyumba ya gundi ng'ayoza n'ebintu nawulirako mudi yali mukwano gwe nnyo nga takonkona nga n'ebintu bamusanga mu ffumbiro nga yeeterawo kakacaayi okitegeera kakati yalidinze gurupu nze Katonda yannyamba ekintu kimu nti wembeera ne mukwano gwange ndi royo gye bali nti niwe aba kyakola sikikkiriza nakyo sisobola mwataakinga nsirika okitegeera position yange wetu bwefaanana nti naye kakati akizudde abamu nti abamu tubadde tulya nabo naye nga babayita bandya nabo naye nga misege ekyo agenda kikola ki agenda kizuula mu byobufuzi teriyo mukwano gwo waki walubeerera baagala ekyo kyokola ki kyolina naye tebaagala ggwe eyo lesson alina ogitwala njala kutya obubaka buno naye sooka tusunule ku scenarios endala senga ddala kibanga ne muzeeyi ddala si mumativu amannya gano ge basonzeeko tayebwa leero omukulu babiri bendabyeko kuno ng'asomako kubaddeko tayebwa ekubaako both abeesimbyewo abajjayo empapula wakyaliyo Pasisi Namuganza na waliwo omukyalo ono asala enviiri yani ow'embaale Wanyoto Mawu Dr. Florence Akika Simwe waliwo aliyo Audria Yoki omusajja West Nile osubira mu muti abamu oyinza bwe baba bazze bayinza okuddamu ne batandikira kwabo tekuli bali mulesi subira mannya mapya senga kubanga test yenda Namuganza sola susubira nti basobola mu bwa speaker Mawu teriyinza kukwata bukulembeze president ayinza okwagala okufuna abasoga baddemu bafunekaawo ku kifo waliwo nali ne mukwano gwange mugalula ku TV lumu nga mugamba nti ku biseera byakalulu ka wakati wolanya ne Kadaga mwagamba nti Chief Justice ava mu kyoli tetusobola kufuna ne speaker nga mukyoli ngamba tujja mufuna era netumukola ki Museveni tabifaako nnyo luli ajja okugulawo ekabanyolaawo okugulawo vaccine ekola enkwa etta enkwa nentunuli abantu abayogera baaliko Yoweri Museveni Frank Tumwebaze Kanyantori Bright Rwamirama omusajja bamuyita Baguma bonna nga baali basobola okunyumya mu Runyankole kuba baali Banyankole abali ministers bonna abayogera ku olwo era osanga ne ministers nyingi ngera bonna bazifaananamu bonna bwe bati kati Museveni takyabifaako ku luno yalonze Chief Justice tava Mwankole nsimanyi gyava osabala muzeija Flavian Zeija Nika Salonzo mumyuka ewuno kazibwe siwanyonyi kitufu nenjagala kugamba nti kakati sawa zino tubadde n'Anita Mongo ne vice president bonna bateeso sibateeso so ezo considerations Museveni kakati yatuuse ku myaka egitaakyeguya takyafaayo so nze ndowooza ngamba busobozi tebakoze bakoze ki kati Anita Mongo tumaze ebbanga twogera ku nguzi gy'abadde gwogo mulimu gwakoze so nze ndowooza nti tayinza gamba njagala kuddiza basoga kifo alina considerations endala ezisukkaawo Mawu teri asobola muwa bwa speaker ojo okozesa otandika omulwanyisa aleeta ebiteeso obiyise agenda gano yabwe ne DP omanyi waliwo ebintu ebimu Mongo byakoze nga abikoze lwa bukendeevu obw'obutonde okitegeera
kati mau bwakola ensobi agenda kuba tazikozerwa kuba nti bukendeevu agenda kuba azikoze kigenderere wakitegeera so kakati mau oyinza okuleeta etteeka lyo n'agaano disi ajja kwagala kubanga ine ligasi gyayagala okusetinga oleete etteeko agambe terijjayita oleete twagala parliament nti speaker abaka parliament be balonda president speaker gani so kati oyo to omanyi nti obagamba nti abaganda bagamba nti mujja okabugo kakadde tekagwamu nsekere tosobola mweseka so possibility ya mau okufuuka speaker zero ayino befulira of course zero kakati olina bano be yalonze batayibwa abali eri kubanga bayiraga nti sebo tugenda kukola nga bogambye buli kimu so nze ndowooza nti kati boss yayagala bayagala okumufula speaker actually Lulika Daga we yali ayombagana n'Olanya Museveni yalowooza ko nabadde njogera n'omuntu omu ng'agamba nti Museveni yagamba nti lwaki bonna tetubajjaawo ne tuleeta omulala ali fresh kubanga yita yagala kulabikanga waliwo division mu obuweereza no simbuweereza mu bantu be mu group ye tayagala nga waliwo camp sinti waliwo camp eyono ne camp eyono tabikola ki na proposing nti lwaki tetuleeta boss era omukwano gwange kubakola mu parliament omo yangambye era ndowooza bakakasa nti boss waddamu nawangula akalulu tamu ejja yagenda okufuuka speaker wa parliament kubanga bamwagalako okubeera ki speaker yes of course kakati so kisoboka okumufuula mu zero group yasinga okubeera kubanga bayagalako doredo okumukola erinyeresipi kubanga actually yesimba okule kuba speaker bamujjamu bujja wanene amongo bafuukidde speaker ojjukira nti bali bamulonze kuba minister naye Olanya bwafa oboso yomu kubasaba babeere speaker naye seke negamba akatuleko nakoleki amaleyo so okumule influence eri etya waggulu eyo oboso era bagenda okulenda baba bakubazizanga balaba ojja kukola byeyagala let me tell you kubanga akimanyi nti muzeeyi alimu ekyo nakyo kibala uliriza Arafat teriyo muntu gwe bagenda kulonda ku kifo ekyo nga tebalowooza nti asobola okukola omulimu gwe baagala akole okitegeera bakwetoloola baidawe olaba kati ne ku bifo ebitono ennyo ng'okubeera officer mu gavumenti isekuvetinga tebamalaga kulonda bodi kati bagenda okuwa oba sipiika baba bakikakasa nti ogenda kukola byebakola ki era tutugamba nti twalina Kadaga twalina gundi mbulyayo speaker gundi ono sekandi yajjeko mu kubisanja Kadaga yabijja ku term limits teeka ki president yayagala okuyisa mu parliament nerigano yita so bagenda okukulonda nga bakakasa nti bye baagala okuloga ogenda bikola ki ogenda bikola era olunaku lw'oligano bikola bajja nakuimpeachinga nga speaker kubanga enamba already bazirina nagambye nti president akyalina grip weight ku structures z'NRM oba structures za government nti teri bantu batono nnyo abasobola omuwakanya therefore ne bokola n'okola ebyawukana ku byagala basobola okuimpeachinga ozijukiza Nsereko mu parliament bakyali kisanja ki Nsereko n'ateekawo embeera nga independent yawo naye akalulu kagenda okugwa Nsereko yalina obugabu yayogerawo ng'omukulu ali mu parliament yawo n'agamba achievement ya Africa nenga why kaze bo bakabono beka